Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 7 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Anjagalize bwagaliza ekirala akkirize nti kubanga nasiibula kyogamba kuba eri mu lugo sisobola mwogerako sipaka ye muntu eyantaana okunfuula kitegedde sawa yakakati ngina longi nabadde mpulira njagala tule ne management yange tumuyite ne mulongi tumukolere teko alaba omulimu gwe yasooka okutandika engeri gye gutambulamu. So neewuunya nnyo bwe nalabanga mu bantu bonna ye muntu yasooka obeera mufaani wange asooka nambeeko. Neewuunya nnyo okulanga ye muntu eyali mu ntebe ayogera esitegeera kunze ng'ate nze mwagaliza kusiba simuyinaako buzibu naye kati njagala kuyiriza nti ndi mu management ndala nkola mirimu gy'abakama bange, mpeereza abawagizi bange, alekerawo olowooza nti bwe tuyimba kuye mpozi nkola babagamba kuluma helpus. Kati mu bye yayogera biriwo byasinga okuluma bingi saana biddamu kubanga eriyo n'ebimu nga tebabizannya nga babagambye bennyini bawulira ensonyi okubanga biva mu ye nga bigamba nti kumpewo kitegeera nze sisobola siri mwogerako obine bwalikeera ku makya nansanga awantu naye kati gwe lwaki okkiriza akulabirire ng'ate oli wabiri Sebuya kugambye sipapa yamanyi njagala omugambe wakati mukwanoko akkirize nti nagenda mu mutima mulungi ekitegedde kuba nasiibula siina kintu kyonna ekikye kye nagenda nakyo. tewagenda na kintu naye nandi yakulabirira alina n'obujulizi kugambye mugambe aneesonyiwe ekitegedde anjagalize mwagalize era yeeyongereyo okuyamba abayimbi abalabi omwe mubimanyi naye ebyo ebyange nyimba kuba kati ndi mu lebo ndala ndi mu management ndala. kati gwali oyimba aniyi nze ndi muyimbi Sebuya nsobola okuyimba kyonna newe baŋŋamba nti waliwo omusezi ku kyala atulugunya abantu gwaberenga ewuwe nga tewayimbanga nyimba zikuba bantu ate kati ate Sebuya siyimbira muntu omu kitegedde nyimbira abafaani bange oŋŋamba otya nti oluyimba lunkubye lukubako nyimba mmeka abayimbi ze bayimbye nga zikoona era balinga bayimbira ba ex baabwe mpozi agambe waliwo embeera endala ayina ekizibu ekirala ekimusu yali projekiti kati eyakutwala kati bwe yalema ne basala bakuba ekifiiriza. nze sifaayo kasita gye nagenda ebintu bitambula kasita gye nagenda kyenali noonya nkifuna nti ennyimba zebakuyiiza si za mikolo kale kasita ye yali talina budde bwazo ezaali ez'emikolo kitegeera Sebuya nze siina lutalo wakati wange na sipapa mwagaliza kisinga ate njagala yeeyongera okukwata ku bayimbi abalala bw'aba talina kyasiimye gyendi oba nze kisiina kyasiimye gye buli omu akola ebibye tewali ntalo.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire Baking Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.